Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero kyagadde mboye ku ddagala naddala mmwe abalina ekizibu ky'okubeera nga temulina appetite ya kulya mmere nga mbutuufu nga ebiseera ebisinga ng'obeerawo nga toyagala kulya olw'ensonga nti obeera tolina appetite y'emmere, oba mwana muto oba muntu mukulu, eddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Sookera ddala njagala ofune ebikoola bya ovacado. Funa ebikoola bya ovacado bulungi nnyo, ofune n'ekisubi. Ekisubi kye bateeka ku caayi ekyo kibeera kiwunya akawoowo. Funa n'ekisubi, funa essefuliya oba akasefuliya. Tunuulira ebikoola ebyo ebya ovacado nga bw'olaba. Beera ng'onogako ebikoola ng'obiteeka mu kasefuliya. Nogako ebikoola ng'obiteeka mu kasefuliya. Eddagala lino ligenda kukuyamba ggwe atalina appetite ya kulya. N'abaana abato, mulimu abaana abato nga tebaagala kulya, tebaagala kunywa mazzi. Naawe omukulu ng'amazzi gakufuukira ekizibu nga toyagala kunywa mazzi, nga tolina appetite yaago, fuba okulaba ng'ofumba eddagala eryo ligenda kukuyamba obeere ng'onywako. Ate ekirala eddagala eryo terikaawa n'omulundi n'ogumu. Obeera ojja kusobola okulinywa bulungi nnyo n'owaba mwana muto naye abajja kusobola bulungi oddinywa. Ekyo ky'ekisubi kye bayita ekisubi ekigenda ku caayi, nakyo kiteekemu bulungi nnyo. Kati bw'omala obiteekamu n'obiteeka mu kasefuliya bulungi, teekamu amazzi. Teekamu amazzi. Bw'omala okuteekamu amazzi beera ng'oteeka ku kyoto obeere ng'otokosa. Tokosa eddagala eryo obeere ng'onywako. Mu nnywa gy'olina oddinywamu osobola okubeera ng'olifumba ku makya, keera obeere ng'onywako akakopo, ne mu ttuntu osobola okuganywa nga gawoze n'oganywa ng'amazzi wamu ne kawungeezi. Ogenda kubeera ng'otereera bulungi nnyo. Gwe abeera atalina appetite ya kulya mmere nga tolina n'appetite eyo ey'okunywa amazzi nga togaagalira ddala. So nga ate amazzi malungi nnyo okubeera ng'oganywa, naye mulimu abantu nga tebagaagala, nga tebalina appetite y'amazzi wamu n'ey'emmere. Eddagala eryo ligenda kukuyamba, ogenda kutandika okufuna ekyo ekibeera kyagala okulya buli kaseera. Bwe kityo bwe kiri. Beera ng'olifumba nga bw'olabye. Bw'omala oddifumba nga liyidde, nkusaba olisengejje bulungi. Lisengejje olw'ensonga nti ekisubi kibaako obujimbijimbi obutonotono. Kati n'olwekyo bwe limala okujja nga bw'olaba lisengejje, nga bw'olaba bwe ndi mu kikola, lisengejje obeere ng'onywako mpolampola. Osobola oddinywa nga lirimu ekibuguumirize, osobola oddinywa nga n'okuwola liwoze. Mukitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Eddagala ligenda okuyamba okufuna appetite y'emmere wamu n'ey'okunywa amazzi, ng'omuntu omukulu wamu n'omwana omuto. Omuto omuwaka era akatintini, omuwaka akatuntu k'ekikopo ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi olw'ensonga terikaawa. Mukitegeera? Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.